Abantu basabasajja mwenna wamu ne mikwano gyammwe abawangalira mu bbendobendo lya East London, nina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II yasiimye Katikkiro wa Buganda ajje atulambuleko wano mu London. Enguudo zonna n'olwekyo ku lunaku olwa Saturday nga 27 Agusto zijja kubanga zigenda ku Harris Academy. Bw'obanga owangalira mu Newham, Barking, Dagenham, Red Bridge, Essex, Norwich, Hackney, Tower Hamlets, Waltham Forest, Kate and Havering, tusuubira nti nno ojja kubeera wamu naffe. Okusobola okubeera wamu naffe tukusaba ogule tiketi yo nga zikyaliyo. Tiketi ziri ku £6 zokka, gifune ku Eventbrite. Twesunga nnyo okubalabako ku lunaku olwo nga twaniriza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Twagala omanye nti atalina tiketi tajja kusobola kuyingira mu kizimbe omunaabeera emikolo egy'okwaniriza Katikkiro wa Buganda. Mujje bangi kubanga Ssaabasajja yasiimye Katikkiro ajje atulambuleko. Twesunga nnyo okubalabako.